olugendo olulala bagolo labye otya lowe lutyo ekikulu kya byonna nsobodde okutuusa nawe ojja okulaba nti wewotebenkere Hey. Nina kabugi akeefaananyizaako bwe katufunire Oisi Omusambaganyi oba soko twandeeseeko ye bannaye Omusambaganyi ayingiddewo ajja Sense of bala wabannaye sense of kulaba Omusambaganyi tugaze bulungi nnyo muli bulungi bantu bange nga bwe nabalesewo mukyali obadda mumisinga baye tukumisinga nnyo sense of kulaba zaamu amaanyi naye nange mbasanga alhamdulillah oli otya nizo obutakwatako mu bugalo ekiwaffe mu Buganda kizira omuntu omukwatako mu ngalo nvudde munange mpulire mwogera ku linnya lya muzeeyi muzukulu wa Nsamba jjajjanga nzaala nga yiswe mbulungi alhamdulillah esaala ze mumpeereza mukamakkiriza obulamu bulungi alhamdulillah ndi bulungi obwedda tukumisinga mwebale kumisinga naakagendera mu tawuni obwedda nno ndowooza ku mmwe nga tusanyusa mukama wabuliiza munda zo obwedda kyendowooza nti ddala mubutuufu mbadde mu misinga nafanti tubeere n'emitima negituluma netugana naayo oba omwami waffe bannaaye kiki eyo gyatambulidde ndi bulungi tusanyusa okulaba nsebo kulika amakoosi nga yisemu bulungi mutabani wa taata wa Kenya muzukulu wa Nsamba jjajja wange olunaku lugenze lutya olunaku alhamdulillah kulika amakubo nga yisemu bulungi oli bulungi alhamdulillah bitambudde bitye esaala ze mumpeereza mukama akkiriza bitambudde bulungi okusinziira we nagenze paka wakomyewo obwedda mu misinga obwedda tuliyo tukumisinga ng'emitima giri eyo gitwewuuba nga nobwedda wendowooza natugamba tuba bannaayo omwami waffe mwetaaga buhanga ate bannaayo mujjeko simalina kumanya mukama abampangaalize byonna bye mbasabira byonna abituukirize nagamba okuzaala abalongo nawe nogamba okuzaala abalongo yagamba eri saalongo 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 ndi bulungi mukwano bannaye akakatono gye wayise bantu tekaddugadde nakuddugala anti okimanyi ntambulira mu motoka weewaawo amakubo nga gisemba nange nange nza nsobola basanga nga mu butuufu mukyali nga bwe nabalise weewaawo ewaka wabayisiza watya batuyisiza bulungi taata osibadde si wabi just wamiisinga omukulu waawo ng'era w'omanyi ntuuse manya nti wamanyiza okubeerawo ng'ayeva kusanyuka kulya biki nayekoze katuteredde ekimu tugenda kikwasaganya kakomyewo mu lubiri lwange amiina sisuubira nti waliwo ekinaalema weewaawo ow'amata yagaleese yagaleese si omunaffe
muterengedde bulungi buli kimu kyonna tewali amaze okutuuka weewaawo Sensokola banyabo kale banyabo kuyika amakuuma tugayiseemu mukyewaleko kale nyabo obulamu bugamba obulamu bulungi bwebale kujja kale tukwaniriza ye namwe mubale kuuma eno ngera womanyi munnaye omwami waali tulina okunyirira ekituufu bambi mubale mukuuma tugezaako awe bale kujja tulabako tuzze mama Mirembe njanguko katono omukyalo oli gwenyize naye mbadde nsaba omutwalire mu kisenge awumuleko kale sebo ndowooza kansooke mala okumuterekera obuliri nga womanyi engeri gye bubadde nti buludde okubeerako omuntu kansooke muteeze nkyuse ku masuuka then ndyoke ndowooza mutwala awumuleko omusookeza mu bathroom amale okunaaba kubaako ye bambi era ndowooza tufasi nengenda naye naibeera nga bw'anaaba then neryoka nga ate nobulumwa kyennyini kyembadde ntegeeza mama Mirembe kale genda naye kale sebo badde nsaba tugende osooka onaabyeko nga muteekera woyinza okugira nga owumiramu nga wolaba obudde ndaba okooye nnyo mukwano ndoza tugende olabe siba Omusambaganyi wanyi muwumuza sebakwogerako naawe bakama kaakati nakutegedde dda akaama koyagala okunkuba jangu tuleko ne mu ntebe yange wa wabwa okina oli namba emu wange tulako kyangu buzibu kyante munanga kyensaba okugerako naawe wali watusuubiza nti ogenda kuma kuffe era nga womukumanyi bitiibwa byo tokuma ku bw'oleeta omuntu goze naye tumanyirawo nti omujja waffe naye kakati ono gwoleese nga mugenda kufa tewatusuubiza nti oyagala kukwata waffe okusanyusa era munnange njagala bupotevu nga mama Mirembe omulaba sayizi eyo bwemuumuza wetunulako nolaba sayizi eyo naye gye tubadde tuveeyo muzino wakati zini Musambaganyi ow'engabi omubala gugamba nti kali kutanda ne kakusuula mu b'engabi abaki Abasambaganyi mbaddeko ne basajja bakulu ne bakwata omukyalo ne bakola ki bamunjagaliza nnyo naye gwe engeri gyokimanyi nti abanene bo sikola ki sidiringa nabo mbeera nabo ekituufu simwagala naye nkikoze lwakuba nti abasajja bakulu saagadde bayisa mu maaso ate nga be bantu olunyiriri mwe tuli mwe tukola ki mwe tutambulira era omukyalo oyo ku mutima taliiko wabula ansanyusa era mbadde nsaba erinnya ngenda kumuwa lyamusanyusa kuba gwe oyagala mbeere na ssanyu kati waabanga musanyusa naye nga ku mutima tandiiko gwe nnamba emu wange kabe mama Mirembe kati kakubulemu kino ne mama Mirembe alowooza ye nnamba emu sikimugamba ye yakyewa kati gwe nkikugamba nga gwe nnamba emu wange ondi wano ku mutima bino byonna obanga obiraba birabe bulabe ekyokubiri ne mama Mirembe omulaba saagala omwesembereze talina buzibu talina kiki naye engeri gyali nti nno bagamba abamuganda yamugjawo buli wona omubuulira ennyo laavu yange weeri naawe ajja kubeera nga oba oli awa alina akutegeera nnyo ekigenzo kye gwe nnamba emu mama Mirembe namba bbiri ono gwendese siyinza kuzzaako mukyala mulala kati obadde olinayo ekirala munaye mumuza byonna sirina kyenyooma onsanyusa ova ku kisooka paka ku kisembayo naye omukyalo ono muleese lwabali basajja bakulu abakulu b'ekika bamunjagaliza ne banga ate siyinza kubanyooma mumuwadde akantu konna ate nno nkubuulire ndi musanyufu nnyo era
onyambye kyembadde simanyi sobola okukola ki okimanyi nayayanadda okufuna omukyala omunene nga gwe ajja mu kitiibwa kyange Omusambaganyi. Mpisa obuwonvu n'obugga nnoonya mukyala ayinza okubeera nga newengenda nawe ku mikolo nga ndaba nti nzigumidde ogwe ansaana nga mutuufu sikola ki bannaawe bakulu bo balaba ne mubayita bakulu bo naye balinga buto bwo. Lwaki? Batono nnyo, nswala n'okutambula nabo, tebawera, buli kimu bukibawa, balya bulungi, engoye buli luvannyuma nnaku bbiri mbaleetera engoye. Abasajja abasaplayinga wano bambuuza naye ebintu tubireeta mubisaplayinga mu masomero oba babirya buli naye baagaana okugattibwako omubiri. Gamba n'embeera nze ne kennyini mu guno omutwe nga sietegeera nera Mukama wankonsuddeko omukyala gwe nayagala edda gwe ntunulako nendaba nti gwe byonna birimu gwe ogenze n'otambuliramu wali nga bakuleeta mu kisenge omugambidde akwete mu kisenge mashallah nze lenyingire ngamba ono yenna wange bambi figa alhamdulillah ompeesa ekitiibwa kale mu bufunze ye gwe nnamba emu wange bujogera kati bali bayinza n'okugamba nti obakozi olowooza omukozi we nga ddala mbutuufu laba asaana ekyobukozi kanange mwana watu mulekerayo olwezo nga mba maze okuweebuuka nanga ye omukozi naye nga siyimiridde so abamu bamanyi bakozi bange naye nga bakyala kati obaggadde mu bufunze musanyusa obaggadde webaleko njagala Omusambaganyi nkwagadde nate nja kwagala nkusuubiza ngenda guma ngenda kubeerawo toguma naguma manya nti wooli anti mbadde ntidde olw'abajja bange ekyo nakugambye bali kati baleke mbalese olaba bakozeeko olutalo lonna bakimanyi naye in case wekibangawo ojjukiranga embeera nti bakwaniriza naawe noyaniza kubanga ndi Musambaganyi kituufu ssebo wange naye nga tojja kujula ngenda kumala naawe wiiki namba omugole wenkyo we mukola ki ebisigadde bindekere neyanziza olekanga olina kyogamba ekirala kyensaba nkusaba onjagale nga nange bwe ngenda okwagala neme kujula ekyokwagala omukyala ayimiridde nga ggwe kyannono kiva mu jjajja wange oli swaibu matovu nze nzaalibwa Bukenya Yunusu matovu omwengabi Omusambaganyi kati ekyo kyokwagala kiri mu kika okigudde wakati oti ngenda kwagala n'abaasooka batwerabire okitegedde nkusuubiza ngenda kikola erinnya nkuwadde lya musanyusa bwe byange byonna olabye Omusambaganyi mulabe olabye omukazi gw'aleese mulabe ng'omukazi we mwana gwe ngenza okwalira omukazi mututte yenna munene muzibu nga okimanyi kino ne mu kiyigo tajjaamu omulyango gw'ekiyigo mulabe mututte ku buli tolaba nti 5 ku 6 banaye gwe omukazi abumalayo obuliriye mulabe neŋŋamba kiki ki kakati nawaanya okuliza ogenze n'omutwala nayebuuza Omusambaganyi nangamba nti wamusibyeko naye mukazi wa musiimu kyokka weebuuza oyo munene nnyo wamutwalawo kyokka ffena ngaolutwagana n'atulimba mbayagala otimba obusayizi bwaffe alayo ekikazi kyaliza kyonna kinene naye nze nga nyinza ofumba n'ogwo omukazi gwe nagwe sooka ontunuulire butuufu nga nyinza ofumba n'oyo omukazi nagenda okutulaba yatugamba ayagala busayizi buli ate nagenda nayitolookatusaamu mwana gwe kati ng'omuntu ava eri ng'abuuza abakyala ba Musambaganyi nga n'oyo avaayo nga yenna yetuulaawo yenna anajjula wali nga womulabi katugenda kukolera simanyi naye nze sigenda kukwatagana naye era buno obudde ndi mu puroguramu yakugenda nti mutudde bwange oba tumuyiiza amagezi simanyi kati we tunagenda netumumulekera ate nga tumwagala Omusambaganyi waffe siina gyendaga nze sinooba ewaffe navaayo nsiibudde bandaba yo amagezi twekyo tugenda omukolera kubanga katono gwaleese katajja kuleeta
naye buli kyonna nsabanga nampa nange agumidde musanyufu essanyu lyolina lyamukiwagonja nange ndi musanyufu kubanga kino kyekirooto kyange kubeera na mwami agumidde alina byalinawo eno mayumba gagano oganda ze egamba kati omuntu nga gwe manyinza kulekera omusambaganyi wange omubwati atayongerwako kati mukwano mbudde mbooza njagala kubooza zino zonna ennyumba zirina abapangisa zonna zirina abapangisa zijjudde naye weebale kola oli musajja mukozi naye mbadde nnyina kyensaba nteesa musanyusa mbadde nsaba nzonjawuleko ku bano bakulu bange onteeke ddamuko katono mpulire nkwawuleko nedda kale kanterezeemu nti bano abapangisa baffe singa omwezi gye giba giweddeko osobola bwagenda nze omuteeke mu muzigo ogwo gwaba avuddemu oba mu nnyumba gyaba avuddemu bakulu bange basigale eno bokka nange nsigale eri okiraba otya kyembadde nsaba ekiteeso kirungi era nkiguze naye nga tonneeyanza katono nze ku security ey'omusambaganyi ku nnamba emu wange mba sigirina ate mbeera ntya nga nsuze eno ne bakulu bo gwe nnamba emu nga oli mu apartment ey'endala ekisooka gwe masannyalaze ga nze ne mmanya nti oli mu lumu otebeke nembeera mu kisenge kyono mama mirembe oba ekyamuwummuza mba mugumu nga mmanya musanyusa okola ki ekisooka awo ng'omusambaganyi security number 1 mba sigirina number 2 akaviiri kano akalungi kavaawo abaana okusoma bavaawo essanyu lyolina newondaba ndi olina nga nobufaanana livaawa ozo nyumba zolaba okunyirira kwonna kwoliko n'embeera yonna gye tulimu gye tuwangaliramu zivaawa kakati wetugamba nti nno nkuteeka ku apartment eyo emu oba weebase ku nviiri obasabizifa abaana oba obalinnyeko basiizeeko ettaka kuba zikola ki gana amatooke gabasomba wano obusawo bwa sementi buno obujja wano obwa sukaali obujja wano obusawo bwa muceere buno obujja wano oba obukoze otya bonna obwo bwebaseko webasinga nte wano ekisenge ekikyo kiri free tolinaamu agamba tolinaamu akayira tolinaaku wadde abojja ng'enkoko weneebojja kasooli ekiba kikutwala eri buzibu ki bw'oba osanze musanyusa wange kiki kati nga wonyinyonnyodde omusambaganyi nze naye kutegeera tegedde bulungi ate saagala bintu byekunyiiza nga bwendi nti ndi musanyusawo ngenda kubeerawo mu kisenge kyewankwasa tukume obufumbo tukume amaka gaffe nsobole n'okuzaala abaana baffe mpozi nagamba nti oyagala balongo lwalina okukola ki okubazaala bwayimiridde bano buputi buntu niyo njagala mu butuufu emisanyu gyondirina okola nakufuna alhamdulillah nebaza bwebaza omusambaganyi ate nno musanyusa kakikubuulira siyinza kwebaka nze nganze nentereera ng'omukazi eyakula obulungi bwenjagala ayimiridde nga gwe ow'amabingula ng'ate osuze eri obulamu obwange tebuyinza kutegereera bulungi nga wembeera nga ndi nayo wano okitegeera ku bano bonna ani alina amabingula bano basirimu be gwe weetegereze wakola ki naye musambaganyi wanjima mirembe namazima naye mbutuufu oyo omukazi bannaye yenna gwe waleese simanyi nakumanya g'amazima n'otwongerako oyo omukazi afaanana bw'atyo mu butuufu yenna munene muzibu atuse kumpi alinganga atuse n'otuzaala alinganga maama waffe g'amazima mu myaka gy'alimu alabikira ddala okubeera ng'atuzaala kyokka kigenze nekyenneeyisaako wano eno nnyini nga kimpita musimanyanga mbu baaba kiraba nze mu myaka gyakyo nyinza yadde n'okunukizaamu yadde akatini kati yadde kakoota okubeerawo yadde mukulu wakyo mama mirembe gy'olaga ndabayo n'ekikutawaanya nkikola ki ekituufu okimanyi nti nze njagala mukyala nga ggwe nze mbeera na portable
beautiful figure omuntu nga wakutunulako waati akutunulako nakkiriza nze saagala bakazi banene omukazi omutunulire alinga enjovu nze nga wondaba nniza okwana omukyala alinga enjovu byoyogedde byonna sirina kyempakanamu ekyo kyo ekituufu naye nga kyolina okumanya oyo omukyala muleese mu mbeera z'omanyize ndi musajja muki Omusambaganyi sirina wadde kakoota kemulinamu ku mutima gwange nti mwetaaga kubanga nze kimanyi saagala bakyala banene naye nga wenna kunnyonnyodde abakulu bamuzeeyo obutabajemera nze ndi Musambaganyi ow'engabi kati saagadde kujemera bamuzeeyo olwensonga bamukoze batya bamumpadde naye Maamirembe gwe kyolina okumanya nti gwe namba 1 wange gwe namba emu wange wano ku mutima sirina muntu yenna gwe nnyinza kubeera nga nkugeraageranya olaba nono muwummuza nemuwummuza temuli gweolaba mbeera nnyo nemuwummuza nga mulagalavu gye nkulaga nonono gwe namba emu wange wa genkubuulira ge mazima era kati oyo omukyala ekirungi omwetegeddeyo nti sitera kuba na bakyala baki eyo figa sijagala eyo elephant njitwale ye musitule nti oyo elephant tutambule mbaddala olaba mpeeza ekitiibwa gwampeeza ekitiibwa omukyala gwetambulako naawe okuva ku muvubuka akuzeemu myaka 2 myaka 3 genda 5 6 7 nga bonna balabula Omusambaganyi alina omukyala wetunule naawe ofaanana wenna oyimiridde tewali kuyisa mu maaso so kyolina okumanya nkwagala obulamu bwange bwonna gwe namba wengamba namba emu wange gwe abeera wona abasaire ne bakola ki nse nkugambye nemuwummuza tomwewanye era saagala mukolagane namuwummuza kinene wadde mubeera wamu kuba nemuwummuza aliwo ng'omuntu naye simulina wano ku mutima gwe gwe nkola ki era obudde bwonna njagala kubeera nti nkufunira ono omusajja mukwano gwange ono wa driving school njagala mukubira ajje akutwale mu driving school oyige emmotoka obeera ng'ovuga kuba emmotoka tuzirina weziri olina okuba neeyo ekyokulala wennaabanga siriiwo anyway kambeerewo wano gwagenda okuba nga gwabafuga gwagenda okuba nga fuga nga gwalagira nti wali mulala ayinza kukola ki obwo obuyinza mbuwadde maama Mirembe kubanga gwe mirembe gyange soko zinkwa zizi mutata kikinga okwewuunya oli musajja Omusambaganyi otegedde bulungi gwe ngenze nindaba wali eri nenga ng'oleese ate leero kyonkoledde zijongere kitegeeza kyekyo nkoze ekyobwadde oyagala bulijjo nga tomanyi nti no oleese kyebayita nkiyite oleese kyebayita amabingula kyebayita Omusambaganyi andi omubala kugamba kali kutanda yekakusula mu bengabi abaki otyo kati amabingula obwenga gege amabingula kana lwaki bulijjo tongamba ngo nti sayizi ezo wali obadde waddiriramu emabega kubanga luli emabega wali nkujjukira nga bw'oba oleeta ngamba sajja wange aleese Asambaganye naye ate osumulukuse oleese amabingula ogalabye amabingula buno obadde otambula nabo buno ndabye nga bukuyisaamu mpewo naye kuno gy'osambaganidde ate kati kyensaba kiri ekintu eki olunaku lumu ojje wano nkugulire ate ng'oleese amabingula agasinga ku gano golese gano nga gali gabula kwenkanansi namba awo ngenda kuyimirira bwentu geta musanyusa wange Omusambaganyi soko ojjeko wano katono munnange nkale sebo oli bulungi ndi bulungi sebo Omusambaganyi mbadde nsaba ove mu ntebe okukakkaneko wansi nga banna ababiri bawalaba ekyo tokiddangamu mu maka g'Omusambaganyi olw'ensonga kati wafuuse omu ku bano zino entebe zange tezitulwamu yenna omu ku mmwe abakyala bano okuleka oyo bwe mbanzize naye
obadde ozituulamu kati ofuuse omukadde omu ku bano. Kakati Mwamire Mumuza obulamu bulungi oli mutebenkevu obulamu bwange musanyusa mbadde nsaba nkwanjuleyo eri banno bano. Mumuza Mwamire ono omu ku mmwe munnammwe njagala mubeere nga mukolagana bulungi mukwatagane naye njagala ategeere agamu ku mateeka gennyina wano agafuba namwe ge mumanyi mu maka gano agange Omusambaganyi ow'engabi nga omanyi omubala ogamba kali kutaana ne kakusuula mu b'engabi abasambaganyi wabuddemu dda era mwoli. Saagala muntu afuluma geeti eyo nga mukyala wange wano. Saagala muntu akyaza beewaabwe wano. Ago mateeka abiri. Etteeka eryokusatu sikkiriza oba sikkiriziganya na muntu yenna akyala ng'afa wano ate nga ne bonookyaza baba bakukyala nina okukitegeerako nti waliwo agenda okukyala nazaala wange akuzaala oba abazaala nemba nti mukoddomi wange naye ajja kujja kuuna bweruti ate bw'abajja saagala aleeta enkoko ezo ez'okungamba nti enkoko wagirya ddamuko abakonyi alina kukyala oyo gwe mmanyi kubanga wano wakyadde azze wa Musambaganyi kitegeeza enkoko agenda girya nga wayagala buli kimu agenda girya saagala mumenye kuva mukyala naki. Embeera ey'okubiri eruteeka lyakumeka liba lyakutaano liba lyakuna ogamanyi nnyo Maama Mirembe ate kyemba nkwagala Maama Mirembe kakati ndoza nawe obadde olimanyi Mumuzi atagamanyi musanyusa kati musanyusa ono njagala mumusomese ebintu byonna ebisinga wano mu maka g'Omusambaganyi biki byasinga okwetaaga ebyokulya muyage mu bungi waabaako akantu konna kayagala alina kuba ssimu nkola yonna nga mugimanyi si bino mbu alina kyabadde ayagala mbu yazunze n'agenda n'akola kyago si mateeka ga wano. Wemba nga nkomyewo wano alina okumanya nti Omusambaganyi waatuukira wano pa asitawulire ng'ombe ku geeti kuba ayinza okuba yaliwo nga mwe temuliwo muliko eyo mutegekera kakunywa bathroom mubadde mukitereezaamu obuliri obadde obwala musanyusa nga yali wano asitawulire ng'ombe. Obulamu bwange njagala olumalanzi wali okuyingira mpulira sawundi egamba mba navuddewo ku makya nsanyusa okulaba ow'engabi Omusambaganyi edda twamanyanga nti gwe basanyukira amaze wiiki oba mwezi nga tali waka mba navuddewo ku makya akomyeyo kawungeezi nsanyusa okulaba Omusambaganyi yoyo muzzukulu wa Saali Muzirimu muzzukulu wa Matovu Swaibo mutabani wa Yusufu Kenya omumbejja wakyo weyandibadde ayogera mu mbeera zaffe z'Obuganda ez'okulanya nze ndi wangabe wantu bw'otudde otuuse mu maka agatagenda kujuza buli kimu kyonna buuza Maama Mirembe obuuze ku musanyusa obuuze omuwummuza gwe musanyusa mu maka gano ennaku yonna sijagala kuddamu kugifuna ku mutima. Essebo Omusambaganyi obadde olina kyogamba kale nnyo kyamaanyi kyembadde ŋŋamba mpozi nja kwetonda okutawulula mu ntebe kuba mbadde sibimanyi era amateeka ago nja kugenda nga yiga mpolampola geweerabiddemu bagakusomese nja gakulagako awo ku lisiti weegali awo nagatimba bano banno ebyobwomenye bajja dikola ki bajja dikuyisaamu ekisenge kyange nganze atali ku lisiti kwolwo nti ogenda kujja mu kisenge kyange please Maama Mirembe akimanyi atera okukikola eyakolamu ensobi nga era naakamuleeta yali ani muwummuza naye yakitegeera kati gwe saagala oddemu okukola kasobi konna olw'ensonga olina b'osobola okwebuuzaako baganda bo bano kitegeeza oli munnamukisa nnyo kisenge kyange tekiyingirwamu nga totekeddwa kuyingiramu ate ugwe naawe ne Maama Mirembe saagala yenna ayingira mu kisenge kya munne
ekisenge ekyono kike n'ekyono kisaagala ekibagatta ddiiro lino nange okubanga nkuyise nga nyina kyekugamba mulina kyemugamba. Ensonga enkulu ennyo mu byonna mbyogedde, naye ekintu ekikulu ennyo kyenjagala munootinge wano ekitugatta ffenna ddiiro lino lyerikola ki eritugatta lyeribagatta nange. Ekyokubiri, nze bammwe eddiiro litugatta wamu nange bammwe. So tweyanziza nnyo twagala ennyo bwotyo era omukwano gwotulaga naffe tugenda okukozesa Omusambaganyi. Bagamba amiina. Bwemuba nga mukkiriza mu mbeera ennungi ŋŋenda kubeera nammwe. Nze Omusambaganyi siinako muntu yenna gwenta kuleka nga gwokoze otya ye ng'ovaawo otya wano nga buli kimu okifuna. Omukyala aba ayagala ki?